ABASABIDDE tuwagire Pastor Bugembe kwa Africana tubereyo ku Matters Day Friday ne jay yennyini nenga pastor nga tunabagenda musoke mukubireko engalo ez'amaanyi nnyo Madrat and Chiko bano baganda bange tukuze ffenna pastor kyekusaba kintu eki nga tunabagenda badde nsaba osabire abantu bange omukisa nange kennyini onsabire nina ebizibu byange si bwe kiri bameka bagamba pastor atusabire nga tanaba kuva wano weewaawo katusookani tusooke bafaani be basinga be balina okujja ne ku show. Bameka ng'ogenda kujja ku show? Thank you. Kale katuwanike emikono. Bameka nga you really believe in the prayers? Okay, katusabe. Ayi Katonda tuwanise emikono mu bbanga nga nsabira baganda bange. Buli muntu kuffe wano ayina ebirooto bye ku mutima. Era Mukama nange nali bubi nnyo nali munako. Saasamira sabba nalina kusaba. Kale buli mwana wa Katonda ali wano azze okuwagira DJ Nimrode. Tubasabira temufa na muli bato. Katonda abakoome. Abalina abo ng'oli mukozi naye nga tolina mukisa. Ogwo omukono w'oguteera wansi Katonda aguteekemu omukisa. Nsabira buli abadde agenda okufa amangu tofa mu linnya lya Yesu. Nsabira ali awo ng'olina ekisiraani by'okola bifa. Mu linnya lya Yesu Kristo olijjukira ati ku pati ya DJ Nimrode navaayo nga buli kyenkola kiyitamu. Mbasabira omukisa, mbasabira okuwangaala. Naawe ali eyo ng'oyagala okulokoka naye nga tolina maanyi galokoka, Mukama akuwa amaanyi. Mbasabira mwenna nga tolinnyanga ku nnyonyi, tokwatanga ku miliyoni 5, Katonda akikole mu linnya lya Yesu. Mbasabidde ebirooto ebibi byonna tebibatuukirirako. Tusabidde n'eggwanga lyaffe Uganda, tusabidde ne future, tusabidde ne konsati yange ejja naye ebeere ennungi ng'eno. Mu linnya lya Yesu Kristo abantu ne bagamba nti no, musumba kama mazima. I swear. Kino kiga nti bamujubisa oba ki. Nze yakolanga celebrity night. Nga simenti obandi bako w'amaanyi nnyo. Egamba nange ntulakaawo nabo. N'agatta abayimbi bonna okimanyi. Omwana agezezzaako tika yabadde spice. N'aleeta ne musumba. Musumba teyandise mu bino. Abasumba mbalenge bafumba buvumi. Neno gye tubeera nze ndi artist. Nesifulako musumba mpa comforting ono n'omukubya n'okaaba nagano zibiriza saba. You know, musumba simete nyiza musasula. I swear to God. Wabula mwenna abantu basaba busabi. Tubasaba kwa Africana tubeeyo bataata. Tuba tu sector fali ku kanisa. yes. Kanisa yaffe eyimusiza ba artist bangi. Ekumiza emitima gy'abantu. Ekoza abantu bingi nnyo mu nsi muno. Tubeeyo ewa musumba nga 3 kwa Africana mujje tubeere Madrat ne Chiko nja kubaayo kwolo ngenda kubulya n'ekigambo mu Bayibuli nja kiyiiya nzije nkibagambe Bayibuli nsomgeza by the way bagamba embwa enjizi ezaala enkolya nze taata nga ye musajja wa ddiini nnyo era mu biina bye nasikira ku taata wange eyali Bayibuli kwaye talina kyayina. Naye agabe Bible jimpere omwana wange osajja emikisa gyo gye ntambuliramu n'obutajjukira Mukama kiba kibi. Tubeeye wa musumba mwata mulokoda ntolyo ne tusaba yatubeererawo musumba taata ne bwetogera kigambo na kimu wabula abantu bayite buyisi bajje mu linnya lya Yesu. naye nga mwasuze mutya baana bannyabo amannya gange amatuufu bampitawire bayita mu kivulu aliko Africana lunaku lw'abajulizi mujje mu Africana ngenda kubakuba omuziki baana bannyabo okuva ku kani paka ne ku kano Katonda yabadde mwene ensonga. Baserebu bakuna abasinga baali banaku bano Chiko Madrat baali banaku bava ku bugaali ne bavuga bima ng'ogyeko naavi abalala twali banaku olaba ne Museveni yali munaku Bobi Wine naye yali munaku ujje ku Africana ffenna twali banaku. Era ffenna n'oba olina ebizimbe n'oba biki oli munaku eryani Katonda yabikutoolako oba yabikugabirira ne bibeerawo. Tubeere ku Africana ne taata. Ne walala by the way. Ne mukono Colini Hotel. Nga nnya tugende ekyotera mu kisaawe gye banzaala. Then tugende ku
Gombolola Emityana Eruwero mu kisaawe tumalirize ku worship house Enasana. Yonna yona gye kiwanje Kusima yagambye nti buli anajja kuyimba akayimba ka either ka Katonda oba akake. Oyinayo akayimba kamanya? Kayinza akayimba kennina oyinza okuba tokamanyi. Akayimba kankwata ku mutima nga nkola ku Resort Hotel Mukono nga ndi DJ nga nkateekamu ne nkakubira abantu ne nkaba amaziga. Olumu ebintu bya Mukama bino nabyo bibusaabusa. Okamanyi? Kyengendo oyimba nsi. Thank you so much. Emikono gyange saba yekyamagendo itako munju ya Nimrode. Aye Katonda wange Afrikana gye tujja bimalira katusabe ogamba ki Nimrode bano tebakwatako. Njagala omuntu wa mukisa yekka yabankwatako. Naye maama mbadde sikwatangako mu kiwalaata. Kiwalaata kiba kyokya. Musomba Nimrode agalinnya ku nnyonyi kati ate ffe twaginyako tulina amafuta kati katukwateko naffe. Pastor badde nsaba gwe abankwatako. Zino embuzi zisembere wali. Katusabe tukolere emikono eri Nimrode. Tokolima tebijja kukwata. Ayi Katonda tukwebaza lwa Nimrode. Abalala beesigama kubasamize ne Nimrode yazze eri nangabusoni. Nsabosabye esaala. Katonda ono akoze olwaleero enkuba n'etatonnya ne bajokuwagira. Katonda akukuume akuwa omutima gwe kye gwagala. Akwongereyo akusitulire ddala. Nsabye buli kisiraani na buli kikolimo na buli saala embi zireme okukwerako. Gwe n'ennyumba yo Katonda akuwa omukisa Nimrode. Owangaale obeere wa mukisa todda mabega togwa. Tusabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Musaba toyanzeege. Nimrode tasobola buukira Mukama. Tosobola buukira Mukama. Laka buukira Mukama. Mukama teyeetaaga kkanga. Mama ina mubuukira. Mukama teyeetaaga kkanga. Kubanga Musumba Bugembe omulaba ali fiiti. Nono musanga sikulu gye babeera babuukira Katonda. Mukubireko engalo ez'amaanyi.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo